Bannanga ani atawanyiza MUNA256 ngamba Muna wa Derek. Muna avuddeyo n'akola video enkambwe ddala wabula nga awoninga mwenna abawala abakola mu mawanga g'Abawarabu ng'aba maid ng'abagamba nti nno mumwesonyiwe si level yammwe ng'oggyeko nti nno obutambi obubadde butambula obwa mwana muwala Muna okulaga okunyolwa eri mukwano gwe gwabadde ayagala ennyo ngamba Yesma Olexas eyamuyirawo omubiri ku nsonga z'ebisiyaga. Muna akatambika ako katambudde nnyo bakalaze ku mikutu mingi nnyo ne Spark TV ekalaze Muna ng'ali mu kukaaba amaziga ng'alaga nti okufa kwa Yesma Olexas banange tekwandibadde ye muntu omu eyavaayo n'agamba nti nno bannange omwana mumuleke abeere kyabeera era ng'agamba nti nno omusajja ono yamuyirawo nnyo omubiri nga ffenna tumuvuddemu ensi yonna ng'emukyukidde abantu nga bali mu mublaminga abantu nga bali mu musalako ebigambo abantu nga bali mu muti oboolanga y'omwana ow'obuwala omusajja ono n'ava n'agamba omwana mumuleke naddala nga togendangako mu nsi zaakula olina okuba nga oleka Muna n'akola ekyo kyalaba nti nno kyekigenda omuyisaawo. Nange nsujjukira akatambi ako nti nno Yesma Olexas yayogera ku nsonga z'e Bulaaya ezitali nsi zino za Buwarabu. Bwe twogera ku Bulaaya Buwarabu ensi z'Obuwarabu tozireeta twogera ku ziri ensi ezaakula ezibeeramu omuzira n'ayogera ku otya bw'olina ozibeeramu na biki by'olina okukola ennyo okulaba nti nno ensi ezo ozibeeramu. So yali ku sayidi ya Muna and of course Muna message yagifuna muli mutima n'asanyuka ate ne kimuwa amaanyi. Tugendako mwaka akatambi akamuna nga akaaba okufaako obufi olw'okufiirwako Yesima mukwano gwe eyamulwanirira ate era sigenda vaawo nga sibajjukiza nti nno gwe wenna atasubscribinga akatambi kano kagenda kuyitako maidia ate era saagala obeere nga onenyaffe wenenye weeka kubanga ekigambo subscribe tukibalekerawo awo ne tubalekerawo akadde nga twagala mu kakooneko nti video zetuddako okuteekayo zibeere nga zibatuukako bulungi mufune omwaganya oguziraba mu commenting ate era muzilikinge. Katugendeko mu katambi ka Muna nga ali mu kukungubagira omugenzi essaawa zino ate era tukomewo. Eyo video yali kyuli gye yakola yandeetera okuguma mu mutima ne ngamba ensi eyinza okundaba nga wendaba people they are going to judge me, they are going to abuse me, but there are those who can understand. Actually, people abused me on this app. Everywhere you scroll, people abused me. People hated me, like seriously. The whole world was against me, but it truly never judged me at all. Yakola video nendetera comfort mu mutima gwange nempulira nga at least waliwo abantu abategeera like bakadama ne muvuma ne I can't stop crying. This is so hard. Government ya Uganda go to hell. Government ya Uganda go to hell. Omuntu talina ayogerako gwe bata. Kati ne waba olina ekikuluma ku mutima tosobola kyogerako kubanga baba bagenda kukuba tomanyi gw'otambula naye mikwano gyo buli omu mulabe wa munne. What's going on in Uganda banange? Government ya Uganda go to hell. Yesterday it was my birthday. I tried celebrating my birthday and I was like sigenda kaaba kambireke bigo kubanga waliwo ekintu kyolaba ne kikuba omutima like omwana yalese simu n'agamba mwe jaja ekyo libamuse and omanya omutima okwekanga we bati ngola like it's impossible ngola tekisoboka ngola nange Uganda telise abantu abali Uganda abavuma abannammwe ne munvuma mulowooza muli safe neyo Uganda yammwe gye mwewanisa mulowooza muli safe nayo Museveni abafuga we batyo atawada na security tewali ali safe Uganda. No one is safe. No one is safe in Uganda. No one. And so baba ne bajifuga mwe na bajifuga babitima bichafu
ayogerako gwe batta, ayogerako gwe banyiga, ayogerako mamuga muna simanyi ogenda kuyita wangoze era wojjira wano tugenda kutta mwabaliyo mwabali seefu mwabali Uganda mwabali seefu mumuna wojjira wano ku kisaawe era tetukulabako kalambo gwe bye munayogera ebigambo bya gabye munakuvuma mwe muli seefu abali Uganda muli seefu neyo government yammwe ng'oggyeko akatambi ako okuba nti nno katambudde nnyo MUNA256 teyakomyawo yagambye ku ssaawa eno yakweyambula buziina yakulaga ku busungu abantu abamu ndowooza bwe batulaba balowooza nti nno munange tuli ba miss perfect ffe tetunyiiga balina tukola buli kimu kye baagala batusiimulireko ebigere batuvume batutyoboole batuwemule batukole buli kimu kyo bo ekibanyumira nga balowooza nti ffe tetulumwa ye MUNA nagamba nze ebyo temugenda kubinkola naddala ng'oli housemaid togenda kubinkola unless nga oyina omulimu omulungi ogukuwa ssente ennyingiko omulimu gw'omanyi nti nno ogenda gufunamu ebirungi byenfunye wabula ate n'abategeeza oyina okumuvuma nga toli mu nsi z'abowalabo nga tosula ku ttaka nga tomanyi nti oba banakusasula oba tebakusasudde nga tomanyi nti oba omulambo gunaddayo obulungi nga tomanyi nti oba onoofiirayo mu kiyumba oba toofe ayogedde ebigambo bingi nnyo nga bw'osobola okubiyita byesitasobola kuddamu wano unless ng'obutambi obwo bw'obwewuuliridde ku nze nabagamba nti n'ebiseera ebisinga saagala njogere ku kintu ate mu mpande ebigambo mugambe ebyo adita yabyogedde omanyi ayogera nnyo ezo zaabadde sitoole ze yayiyiza njiye njagala n'embyogerako nga nina obukakafu so that omuntu anaagenda okuntuuzamu ebyo ebigambo nga ngamba vidiyo yiino yoyo omuntu yennyini ye yakutte essimu neyeerikodinga era bino ebigambo biva mwani biva mu essimu nze njagala nnyo nenjogera ku kintu nga ne feesi y'oyo omuntu injiyina so that ebivaamu byonna mba mmanyi engeri y'okwewolereza mumujjukire nti nno ennaku zino intaneti efuuse intaneti ereeta ebizibu okufaako obufi even a mere saying something omuntu kyatayogedde kisobola okutwala mu nkomyo okukomentinga obukomentinza ekintu kyoteekakasa kisobola okukuleetera ebizibu okukola akatambi nga tokayinaako mutwe n'amagulu kisobola okukuleetera ebizibu ebyo nno byengezaako okwewala katugendeko mu katambi ka MUNA ye kennyini nga yeeyogerera ate era tumale tukomewo Kadaama nvuma ng'omanyi kyozzaako tomanyi kyozzaako tomanyi oba akalamba ko banaakazzaayo ng'oba ofudde tomanyi oli kunze muyige levo zammwe nvuma ng'olekamu mukwano toddamu kummanyira Kadaama nga oli awo kyafuna tomanyi nazo oba banakusasula ne ssente z'omwezi ate bw'oba ogenda okunvuma sooka olabe bw'ofaanana bw'oba otta ensobera ng'ekwetooloddeko totawaana bannalabi baakuno munveeko babufumbo bwalema munveeko babufumbo bwalema munveeko kubanza sibangayo ne mbagamba nti ndi singo obwa singo n'ensi tabubaluma munveeko bw'oba oli wano oli singo tolina musajja yagaana ogezezaako buli kimu kigaanye n'esonyiwa fa ku bizibu byo manya w'olina okukoma weesabire sente z'omala ng'onyonyonerako data ng'ovumaaze zikolemu ekyamakulu weetaaga Katonda ze gwoliho Katonda wange akola obye muwoza mbusimanyanga biki ne mumpita anko MUNA sina gwe nali nsiyazi awulira this is my life I choose to live it wherever I want if I decide to be wherever I am that's me munveeko Bakadaama nkiddamu Bakadaama munveeko Bakadaama simu abasoso kuuta toyi simu abasoso kuuta toyi twazikuuta dda netuvaayo ebigambo ebyo bivudde mu serebu wammwe MUNA256 omwagalwa w'abangi serebu akyasinga okuba n'amaanyi omwana omuto alina amaanyi ku mikutu gya intaneti yayagalibwa nnyo abannayuganda teekako ne baserebuze ab'enjawulo olw'okukola bukyalenji bwe nga bwe muzenga mu bulaba ku intaneti ye y'omu ku bawala balina following ey'amaanyi ennyonnyonnyo ddala MUNA ono azimbye erinnya lye
kuva ku zero paka awo watuuse. Yabeerako housemaid n'avaayo agenze Dubai atunze baga avudde mu baga wuyo akomyewo Uganda avudde Uganda alinnye agenze e London essaawa zino eno ali London kye tutamanyi yatuukayo atya yagenda atya ani yamutwala visa yagifuna atya sente yazijjawa ani yamuwa connections ebintu ebyo byonna tetubimanyi era tetumanyi yatuukayo atya. However nga tuwagala okumanya n'ebikyagaanyi tebannaba kubanga baasa ekyama batuukayo bateeye e Bulaaya. So avuddeyo n'abanga ayogera ku nsonga z'abakadaama okubanga mulekerawo okumusojjogula abakooye. Kati nno nze waneno ngenda kubeera ku sayidi ya MUNA tusiba tubagamba baganda baffe abakola e Bulaaya ne tubagamba igwe okubeera eno ew'omuwarabu tekikufuula kuba nti oli mugazi nnyo, tekikufuula kuba nti n'ebintu byonna by'oyagala abantu bakole bye bagenda okukolera. Okutte essimu yo tukugamba nti ku ssimu eyo osobola ogikozesa okukola ebintu ebirala. Noonya connections, noonya ebintu ebikwetoolodde okumpi. Ogambe in case nga nfunye ekizibu wano ngenda kuvaawo ntya, ogambe in case ng'omuwarabu yeekyanze ngenda kukola ntya, embassy eririddawo ennamba yaabwe eriwa. Abamu kumwe temumanyi nnamba ya poliisi, abamu kumwe babagalira mu mayumba nga tomanyi nti ennyumba bw'eba ekutte omuliro ogenda kukuba nnamba ki egenda okuyamba okuleeta emergency okununula abo nga tomanyi. Abamu kumwe temulina kitongole kyonna kye mumanyi mu mawanga eyo gye mukolera ag'abuwarabu oba ekitongole ekirwalinda eddembe abakozi oba ekitongole ekisobola ebintu ng'ebyo ebisobola okubeererawo. Temumanyi mbeera ya kutambula, temumanyi otya bwe weefuga ng'oli mu nsi etaliiyo, mwe muvaayo buvi ku bintu ebitalina makulu ne mutandika okubanga mwenyigira ku ebyo. Kyova olaba nti ennaku zino ebizibu ffe erifa abakozi bingi nnyo ddala lwa nsonga tetukola research, tetutwala budde bumala kola research ku ebyo bintu bigenda kutugasa. Ebintu ebitatugasa bye tuliko. Omuntu gw'owalampa ali mu nsi ennungi nti ne waba afunye ekizibu ensi kennyini esobola omuyamba nti essaawa zinene MUNA ne bwafa ensi eyo esobola okwewaayo n'ekwata omulambo gwa MUNA n'eguza. Wabula gwe bw'ofa maama we yalina okunoonya ssente ezigenda okuza n'abaakutwalanga bakwesambye. So kati tugezaako bagamba baganda baffe okuyingirira ebintu ebitalina makulu it's better n'osooka ne weefaako gwe ng'omuntu ne weetereeza awo w'oli mu kukolera n'omanya sefute yo eri etya. Sooka weetereeze olyoke ononooze ebintu ebirala. Igwe okirowoozaako olowooza ki katambi kaneeno kamanye ki kyolowooza nga weeyambisa comment section commentinga likinga videos kwata kade ako atera osubscribinga gwe wena atasubscribinga kikole mu bwangu nawe osubscribinga ya subscribinga dda tukwebaza nnyo okola ekintu kirungi nnyo ekyokutwekuumirako embagala nnyo ensigadde yense shila adita miss updates nja kubanzi baterawo wano everyday. See you tomorrow.